tugenda kukuba rale mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala. Wabula emirundi mingi poliisi ebadde yeekwasa nti tetugitegeeza. Ekigendererwa ky'olukuŋŋaana luno kubalaga ebbaluwa zino ze tumaze okutuusa ku poliisi oba ze tubawaddeko baleme kwekwasa mu kutugaana okutwala mu maaso enteekateeka zaffe. Kuŋŋaana luno olutandise nga lwa mirembe ng'abavubuka bavumirira ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga lufundikidde bannamawulire abamu banyiga biwundo. Bano bagamba nti bakooye okulaba abakadde abatasobola na kubeerako kye bakola okwesiba mu bifo kyokka nga waliwo abavubuka abasobola okubeerako kye bakolera eggwanga abayaga. Bano basazeewo okutambula okuva e Mengo okwolekera ekitebe kya poliisi e Naggulu okutegeeza poliisi nga bwe bagenda okubeera n'enkuŋŋaana 6 mwe bagenda okwanjiza ensonga zaabwe. Wabula we batuuse Namirembe embeera n'etabuka oluvannyuma lw'okusisinkana poliisi. Mu kavuvuŋŋano kano abamu badduse ate abalala ne bakwatibwa. Wabula omuduumizi wa poliisi ya Odi Kampala Joram Mwesigye abadde atambulira mu mmotoka y'ekika kya Mark 2 alemedde okukwata abavubuka bano bw'agezezzaako okubagoba n'agwa ekigwo nga kigambibwa nti ebifaananyi munnamawulire wa WBS Andrew Lwanga byakutte ng'avuyiza ku ttaka byandibanga bye bimukubisa. Oluvannyuma bamukubyekubye ne basalawo okumuggalira ku poliisi ya Odi Kampala era empale n'essaati ye babikutudde amapeesa. Wabula omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano atwala obukiikaddyo James Ruhweza azze mangu okukakkanya embeera. Waliwo munnamawulire wa WBS ayitibwa Lwanga akubiddwa omu ku bapoliisi ba Old Kampala era ffe kye tukoze tumuleese wano Mulago afune obujanjabi tulabe nga tutaasa obulamu bwe. Abo bakikoze tugenda banoonyerezaako era tukivumirira nnyo. Si kirungi naddala poliisi kuba bannamawulire oba si just bannamawulire omuntu yenna nga ali ku bintu byabikola. Poliisi ng'edduumirwa James Ruhweza emuvuze n'emutwala mu ddwaliro e Mulago gyafunidde obujjanjabi wabula ng'afunye ebisago by'amaanyi ku mutwe. Wano ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu mu bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists bwe basabidde poliisi evunaane omusajja waayo Joram Mwesigye olw'okusiiwuuka empisa. Kyabadde kigenderere yakubye wamawulire olw'okuba yamukutte mu bifaananyi ndowooza ng'agwa n'amukuba okulemesa wamawulire okutwala amawulire bwe gatyo. Kyendamiza yamukubye n'omuggo omunene ogukuba ente n'amukuba ne gumenyeka n'akozesa okuzigaddewo n'ayongera n'amukuba n'akuba kamera n'agyasa n'agyonoona ekiraga nti yabadde akigenderedde. Kati mu mbeera eno tufunye obujulizi obutumala